Omuwarabu kyasinga okwetaaga ekisooka ekikulu ayagala ekitiibwa, baagala nnyo ebitiibwa nnyo. Ayagala amanye nti okimanyi ye mukama wo, era ayagala amanye nti okimanyi wajja okukola ewuwe ng'oli mu nnaku. Kati omunnaku olina okweguya, olina okuvunnama okutuuka ng'ekintu kikoze eki kiwedde. Nze obubi bw'Omuwarabu ge gaali amaanyi gange omuwangula. Nakola ekintu eki, nakoppa mukoppe. Nva wano manyi ngenda wa? Nsi ki? Manyi ngenda Dubai. Dubai nayitamu buyisi. Oman. Kyokka nga nali manyi njija Dubai. Ebiwandiiko byali bigamba ki? Byali bigamba Dubai? Nalina ebiwandiiko ebyo. Bya mirundi ebiri. Ti ebyokubiri saabiraba bagamba ebyo bizinge bitereke. Bino bye bikuyisa ku airport. Kati ng'ebimpisa ku airport bigamba ngenda wa? Dubai. Kumbe bye naterese bye binnyongerayo. Kati ntuuka e Dubai nzijayo bye naterese. Ennyonyi yandeka n'okundeka. Nkwata ebipapula byange nzirayo wali we nayingiridde. Bagamba ennyonyi egenze naye gumiikiriza yagenda ku ssaawa 4. Neeyongeddeyo. Tuuka ku kisaawe gye ndaga. Baali bansuubira 12 ez'okumakya. Natuuka 7. Nga n'abankuuma tebaliiyo. Ensiriikiriramu. Ndi ku kisaawe. Visa gye nnyina eri mu Luwarabu. Ne ngamba yadde bano bawandiika mu Luwarabu kuteekwa okubako ennamba yaki y'essimu. Ne nnumba omusirikale ne muwa visa yange ne mugamba tufunako ennamba y'essimu tukubire ababadde balina okunkuuma. Era n'agijjako n'akuba mu Luwarabu n'ababuulira mu Luwarabu ne bamugamba abeerewo katumunoni. Bandyawo ng'Omuwarabu ajja nnona. Muwarabu musajja. Bwe yatuuka yajjanga atunula ku ssimu. Kifaananyi kyange akola ki? Akirina. Yatuuka nga ngamba mpa passport nga mubuuza nkuwa yaki passport yange. Gwe ani anzigya ku passport? Kangamba nze mukama wo nze nkunoonye bannoobo abalala baliwa ko nze bonna bakama baabwe tubakubidde amasimu ne babanona. Nga ne passport yange nze nagyekoledde. Ate lwaki oginjijjako? Nga ngamba tebaakubuulidde nga mugamba anyway saafunye kusomesebwa saafunye kumanya natambudde butambuzi. Bwe liba nga lyetteeka nga njimuwa nga naye andaga ekifaananyi kyange ku ssimu. Nga ndaga ne gayi gwe nakozesezza ne mmanya ndi mu makubo maki matuufu. Nga ntuula mu mmotoka nga ngamba naye neewuunyiza bawala bangi budde bwe buyitako babula. Naye twewuunyiza otukubira essimu olabika oli w'amazima. Nga mugamba mbadde nnyina okukikola kuba ne gye njija mbadde sikola ki? Simanyiiyo. Kati nnyina okunoonya abantu be nnyina okulaba be baba abatuufu okusinga okubyanga. Nga nvuga. Bwanvuga nga sooka nvuga kangambe ndowooza nga bw'onaavuga omuntu Kampala yenna. Obutamanya woovudde na butamanya waawe okola ki? Wodda. Twamaliriza nga tugenda ku ddwaliro. Baddamu ne bakkebera. Geno check-up okuva ku bwongo paka ku ki? Ku bigere. Nga ripooti yagikola nga kikola twalina n'omuwala omulala era gwe twajja ku airport gwe twagenda naye naye bwe yagenda omukebera results zigenda okudda nga yayina siriimu. Namubuuza yayiseewa. Abakolona si be beesabika kati. Baamusabikirawo mu kiveera okumala essaawa 2. Katiketi yalabise edda ng'ali ku nnyonyi. Teyasulayo. Ewaabwe teri balwadde basiriimu. Maybe bw'aba gy'ali tebaagala kuyingiza mupya. Kabalwanyise gwe bayina naye nga tebayingizza mu ki? Mupya. N'ekirala ndowooza embeera y'owa siriimu bw'ayisibwa
kati ate gwe oba mulwadde olina amakerenda yagenda kukola ate bagambye tebagala muntu alina kirwadde ki kyonna kati ekirwadde ekyange kye baalaba zaali ulcers mukama wange kyava ngamba gwogenda okukolera tetugenda mugamba nti olina ulcers ayinza okugaana okukola ne mugamba tekigenda ku affectinga bulamu bwange bwe zinannumanga ko ye n'agamba with time anajja okumanya naye tukimugamba kati tajja kukkiriza kati nenkiraba nabo bwe ntuuka eri gwe ngenda okukolera ayina ssente zaateekamu nga ne bonaga nfuna omukozi okuva e Masaka ne bagamba leeta transport ka transport gwotawaddeyo tomanyi oba zeezo oba zibadde ntono nti akututaaliddeko kandi bano bwe bakola njagala omukozi okuva e Uganda nti ye transport ajja omulita emitwalo 10 wegiba 3 kati ng'alaba onantutta okukola singa amanya nnyina ulcers ayinza obba sesemya muze sente zange oyo mulwadde kati nkimanya ate nga nange nina obuzibu bwe banzizaayo ye alternative gye nnyinawo naawe oyagala kukola kati ngenda bulungi mukyala mukama wange nga nnona musirikale wa stars 2 ngenda na mukyala nga twenkana emyaka yazaalibwa gwa 10 nazaalibwa mu gwa 11 ngenda ntuukayo nga mbuulira kye ngenda okukola ngamba nina abaana bwe bati ogenda kusulanga wano tulina abakozi gye basula naye gwe njagala nsulenga naawe wano konze lwaki nze ozikiriza okusula ti tukufunyemu ka mentality k'obuntu bulamu empisa n'amazima kuba okubanga ennyonyi yadde erina okutuusa ku saa 12 ez'okumakya n'otuuka ku 7 ate n'otukubira abawala abalala babula mugamba kale nti awo nnyina okubeera naawe kuba oli muntu nga tubeera ffenna waka ekitegeeza ekifaananyi kye balina ku ffe eno kibi balowooza nti tetuli baamazima kituufu nga mbeerayo tutuuke we ntuuse nasaba mukama katonda tera nnyo okuva mu buto nsaba essaala yakufuna amagezi katonda mpa amagezi nga ge wawa Solomon era kye nasaba onteekeko obukuumi onnyambe nsobole okukwatagana n'abantu bano kuba sibamanyi tebamanyi kala yanjawulo olulimi lwanjawulo kalica yanjawulo buli kimu kyanjawulo naye tuwe obumu tukwatagane omukyala nambuza waka nnyumba nene flo ezo 3 zonna golinozi oziyonja nsula ku flo esembayo wabula ng'ewaka wali walingawo n'agamba White House buli kimu kyeru buli wamu walina okuba wayonjo buli kimu kirina okuba kitukula kyenasooka osanyukibwamu nti njagala biyonjo nalaba nti baagala obuyonjo ate nange bwenkola ki bwenjagala so wali ku kintu kyoyagala mukyala ne mugamba nja sobola okukola olwoba kututenga kinga maid house manager eno omukiwulira maid but yo a house manager mukozi naye gwe ojja kuba n'omukozi wano ng'owuwa ajja kwoza essowaani omanyi nti omukozi wange akoma ku ki ku sowaani bw'ayoza ebintu bwenzira kiwedde naye eri yo managing each and everything sitowa yokka sitowa yandibadde yeetaaga omukozi sitowa yo eba yenkananga wano wonna buli kika kya mmere sitowa ya mmere kuba bo tebagulirira genda ku dduuka no ajja kugula omuceere kiro nga 2 amazzi tebanywa gano ge 24 tufumba amazzi gayo galimu omunnyo biba bigalani abe nga yagula ebigalani biringa 50 olina okumaintainingibwa omwo sukaali kiro mmeka buli kimu nga wonna wajjudde so olina okumanaginga ekifo ekyo tubiridde tu which level bigwaddewo ddi
yaguze emmere eggwawo olunaku bwe ruti ate ffe tugiridde paka bwe kiti ngenda kikola ntyo kiyitamu maneginga ntyo omuntu ono ye olumala okukwasa ewakaawe ebweru okuva poloti gyekoma naggaba wano wonna ebweru ne munda mazzi masanyalaze kuyonja bintu byatukudde bitya ye bw'aleeta ekintu ateeka wali ku geeti ye naayingira bw'oba tosobola oba n'omugamba nsituliraako kubanga omuwarabu ye muntu ategeera ate ye muntu omusiru muwarabu mutiitiizi ate omuwarabu atya nnyo nti omuwarabu mutiitiizi ate nga abamwana abawala be tulaba batulaga nti abawarabu batemu ekireetera omuwarabu okutemula just because mutiitiizi tatemula lw'amaanyi obutiitiizi wemuleetera okukola ekyo omuwarabu alina obujja omuwarabu alina ebbuba ate omuwarabu akoppa kati ebyo byonna bintu by'abatiitiizi singa akoppa ekintu kyo ne kimulema afuna obujja bw'amala ofuna obujja tajja kukubuuza wakikoze otya kati okusaanyaawo kiri ekintu ky'omusinzizza waakiri ggwe vaawo kireme kuddamu kubaawo olime musinga kuba omuwarabu atya omukozi emirundi ffe gye tusuubira nti tubatya mukama wange yaŋŋamba mutuyita batemu naye nze sisobola kuva buwarabu ne nnyingira Uganda n'enkolayo emyaka emeka nendeka abaana bange nendeka ensi yange nendeka ettaka lye mazeko emyaka 3 so mwe mugenda osituka okujja eno emitima giba gimaze okuguma muyina stress muli disparate so omuntu alina stress omuntu ali disparate omuntu ali depressed be bantu abayingirewa teri yagenda na ssanyu teri yazukka kuva wano nti ngenze ebuwarabu kangende nambule nfuneyo 2,000 nkoleki nkomewo naye waliwo abagenda kati nga bw'ogambye nti walina ekirowoozo nti oba olitwala omwana we buwarabu nti waliwo abo abalina embeera bwetyo nti omwana wange amaze okusoma kamutwale agende akakalabye buwarabu eriyo abagenda bwe batyo so ebiseera ebisinga be balemererwa n'olemererwa batera nnyo okulemererwa kubanga omaze siniyayo 6 oluusi omaze ne diguri yo omanye emirimu gy'ogenda okukola gye gino gy'osomeredde ku ttaka ly'e buwarabu omugwira yakola emirimu emikyafu kino otuuka butuusa eri n'otayagala kwogera mostly ne mu nsi endala batono nnyo abali mu mirimu egy'obuki egy'obuyonjo egy'obuvunaanyizibwa kati otuuka eri nga kye wali osuubira si kyogenzeemu bw'oba tolina nnaku bw'oba tomanyi kyakutwala bw'oba tewayina nsonga ekuggyaka Jackson owanika buki kati ovudde eno maze senior 6 yo toyina mwana toyina nnaku yeri awo okuba mu pulaani mugamba kanoonya engeri gyenkola ki gyenva wano kati bw'okunoonya engeri gy'ovaawo owaayiriza oyogera ebituufu n'ebitali bituufu osobole okuzimba ensonga yo efune valiyu mu kuvaayo okwo kuba olaba ennyonyi tugirinnya ne tutuuka buli omu n'agamba agenze agenda kubonaabona bagenda mutta bagenda mumukola ki naye olunaku lwodda ng'okoze emyezi egi oswala nnyo gundi nga agenda n'akola n'amalako okoze 2 kubanga wagenze oyina kino nti
ndaba bakimanyi abawalabu batta gwe nnemererwa kankomewo. Sooka ompiseeko mu mbeera nga oli e Buwarabu bitambula bitya okutwalizaamu, kubanga ndabye bangi benkozeeko interviews abamu nga bakaaba bukaabi nga bagenda okukola, abamu nga n'emyaka bagimalako 2 naye nga yakomawo wano nga talina yadde 10, abamu nga bakola ne badda n'akasente era nga abamu bawulira yakomyewo ayagala kuddayo. Kiki kiviirako embeera okuba nti ffe tutankana tetumanyi either abantu bali be babi oba ffe tulina obuzibu? Ensonga eyo neyanziza kirabika kiri emirundi egi nga bwe tuva wano ne tugamba nti okutambula mukisa ne buli kintu kyonna kibaamu omukisa. Abawarabu abalungi gye bali n'abawarabu ababi gye bali. Na wano omukozi afuna amaka amalungi n'afuna n'amabi. Wano e Uganda waliwo abakozesa n'amukuba n'amutulugunya n'amumma essente n'atamusasula ebintu ki bingi. Kati ne Buwarabu abalungi gye bali n'ababi gye bali. Naye chance eyawukana mu kye Uganda eri emu nti eri bw'ofuna contract oba ogifunye kiba kikoze eki kiba kiwedde. Ky'olina okumanya nti najja kunona bubuddamu kiki ekimpisaawo, kuba buli mulimu tewali mwangu. Naawe olwaleero okutte akangwe naye oyina w'osanga ewazibu n'osanga ewangu, naye ewazibu oyitawo. Ffe ne tukwenyumiriza mu wangu. Kati alinnya ennyonyi n'agenda e Buwarabu okukola akimanye nti waliwo ewazibu n'ewangu. Ebizibu bino biyitemu bibeere obujulizi bwo. Ebizibu bino biyitemu osobole okubaayo ng'oggyeyo akasente kakole ekyo kyokola ki kye bwetaaga. Nja kugamba olwaleero Jackson, omuwala ajja kujja gy'oli ng'akaaba agamba e Buwarabu baamubonyaabonya era n'akutendera ennaku n'akubuulira obubi bw'Abawarabu. Nkuwa emyezi egi 3 ng'ovudde ku interview ye munoonye e Uganda olabe oba onaamulabawo. Webali benkozeeko interview emyezi 3 gigenda okuwera ku 4 nga zeeyo ng'anoonyeza wayita addeyo. Kuba bw'omala okuloza ku bulamu bw'eri ng'ate wano toyina kye waseetinga toba tokyasobolawo. Kansooke n'obulungi bw'Omuwarabu nsembyeyo obubi kuba abasinga bonna boogera bubi. Tuwa abakozi emirimu mu maka gaffe tebalina allowances ze batufunako. Omuwarabu akuwa omulimu n'akuwa shampo gw'ogenda onnaaba mu mutwe, n'akuwa ebizigo by'ogenda okwesiiga, n'akuwa paadi, n'akuwa engoye, n'akuwa empale, n'akuwa peti, n'akuwa earring, n'akuwa necklace, n'akuwa buli kimu. Bulungi nnyo. Ne bw'oba oli mulwadde ali entitled okujjanjaba. Ali entitled naye babajjanjaba. Kibuuzo. Ekibuuzo kiri nti bajjanjaba abamu tebajjanjaba. Ng'ensonga ereetera obutajjanjaba era mpisa zaffe gye mbadde ndaga. Omuwarabu bw'amala okuba nga ebyo byonna ajja bikuwa n'akuwa ew'okusula. Bw'amala okuwa ew'okusula ng'alina okusasula emiliyoni 1 okuva ku 1 okuddako waggulu oba wansi. Entini ennyo kiba 9, ennyingi 2.5 ng'alina okusasula ssente ezo. Kaakati ebyo byonna we biri muyina endagaano ze musayininze contract oba mu Luwarabu gy'otategedde.
ebiseera ebisinga tupapa kuba twagala okukola nosayininga contract nga nebyosayininga tokola ki tosomyemu gwofa kimu kuyitawo bwe biba akafayaringa otandika okugamba ne balyoka bakugirayo obuki obuwaayiro wasayininga wano nti olina okukola emyaka emeka singa oba olemereddwa nga lino ebbanga bwe terinatuuka otuddiza ssente zaffe ze twakuteekamu transport okunona tusobole okunonamu omukozi omulala ate ne weegulira n'ettiketi obwo obukakulizo nga buli muki mu bipapula byewasayininga kati nze bwe nzija ku mpewo buli obukakulizo bwonna sibwogera tandika gamba bandeeta bambonyabonya bankozesa emirimu baganya okunsasula baganya enzireeka bankutte tebampa byakulya empisa zo ne mukama w'omuwarabu zimatarenga omuwarabu kyasinga okwetaaga ekisooka ekikulu ayagala ekitiibwa nnyo ayagala amanye nti okimanyi ye mukama wo era ayagala amanye nti okimanyi wajja okukola ewuwe ng'oli mu nnaku kati omunaku oyina okweguya olina okuvunnama okutuuka ng'ekintu kikoze eki kiwedde singa omanya ennaku yo n'omanya bw'olina okuyisa omuntu ono tolina wogenda kufuna buzibu bwa muwarabu kubanga ekiri komoni bo bonna bafaanagana bingi nti batiitiizi balina obujja tebaagaliza kyonna kibalimu omulungi n'omubi gw'olina okunoonya engeri ki w'okitwistinga okiwangule kibeere nga si nsonga gy'oli nze obubi bw'omuwarabu ge gaali amaanyi gange omuwangula nakola ekintu eki nakoppa mukoppe namukoppangako ebirungi by'alina ebibi by'alina n'embirwanyisa abaana abawala balinnya ennyonyi n'amanya agenze mu comfortable zone omuwarabu bw'akuwa omulimu tayagala owummule contract kuliko okwebaka tayagala weebake ye amanyi yasasula kahipusamuke tekawummula naye nga n'emmotoka egenda nebeera nga terina mafuta negundi nefaanamu negenda ne mu service ye amanyi kyeyaleeta yaleeta kyuma bagenda kati bategeera nti nabano baki bantu kati bw'otuuka mu nju y'omuwarabu olukuboggolera jjukira takumanyi naawe tomumanyi akutya naawe omutya kati omuwarabu ayagala akunoonye oli mukambwe ku wiikirevo oli mubi ku wiikirevo kiki kyengenda okuba nakyo emyaka 2 muntu mutemu muki so yayina techniques ze z'akozesa okunoonya ategeere nnyina ki so olina okumusoma n'omanya buli kimumanya oli mu kusoma ajja tandika ffenna tuyingira nga tukyadde nagamba simanyi by'olya lya buli kimu kyokola ki kyoyagala naye ng'ekizibu kye basinga okuba nakyo ku byakulya bantu bali nekyalo okulya kuli expensive okubeera okukolera mu byokulya nti ngenda kuliisa omuntu agulamu emmotoka agulamu fridge agulamu TV kuba ebyo byalayisi emmere ya bbeeyi kuba tebalina we bagirima eva bweru wa buwarabu ateekamu ssente nnyingi oyinza okugula ennyaanya 2 emitwalo 2 egya Uganda oyinza okugula kaloti 4 emitwalo 2 n'ekitundu so kitegeeza okulya kuli expensive kati ye olukwaniriza mu makaage asooka kugamba ekintu eki eat whatever you feel like because I don't know what you want okay maafi moshikila tewali buzibu nadda ku kamera noganda abangambye okulya kyenjagala buli kyokwata kati nadda ku kamera uzinga
nonna amusobola kati gwe gwe bagamba okulya buli kyoyagala oli omunyiiza n'agamba ono naamusobola kati ye amaze okuyiga levo y'okulya ekyakikoze eki kati amatandika okumanya bino bwe mbigula mbikweka eno ye bwe muwaako kimu kati otandika okunoonya ebyokulya bye wali olya luli nga tebikyalimu nga bw'oli omukazi yannyimye eki ebyokulya kumbe gwe we yandikugambye lya buli kimu kyoyagala nga madam it's okay I will eat when you're eating kyalyako kyolyako obudde bwaliiramu bw'oba olyamu agenda kubeera contented agenda kukka omutima agenda kutrustinga era ebyokulya nga bigula nga bwe bigulwa kubanga amanyi tobikwatako naye bamubagamba bafumba n'okufumba ne babatwalira emmere nga bwe tuli wano nti ye ne batamukkiriza kulya neefiseeko ne bagenda ne bayiwa mu kasasiro kizibu ekyo babawaayiriza okuyiwa emmere it is haram haramain n'emmere osanga mu firiigi gy'otaatereka kuba bamanye emmere tegulwa terimwa buli kye mulyako teeka mu freezer anyone asobola okujja n'alya wabula etteeka eririyo omukozi talya nga bakama be tebannamala kati ekyo kikwata mu kalica n'okimanya bw'okimanya nga n'empisa zo nnungi nga n'okubeera oli organized and oli principled bw'ofumba emmere eyiyo gireke mu ntamu eyaabwe giteeke mu hot dish maliriza osaanikira hot dish bulungi nnyo teeka emmere yaabwe kuki ku dining kati eno gy'olese mu ntamu era kamera ejja kumanya ti ye yabadde esigalidde mu ntamu ate tetuyiwa mmere gijjeemu giteeke mu katifini teeka mu oven tolya bakuume balye kuba toyagala kulya bye baliddemu olya emmere eyo gye wateresebwa mu fridge oyina kuba principled and smart kwegamba tolina kweteeka ku levo yaabwe manya ennaku yo agambye tolya nga tetunnalya kiki ekikuliisa ng'omanyi baakikugamba oli agambye omwana ajja n'agamba mbu simanyi ennyumba gye nagenzeemu yabaddemu emizimu yabaddemu amajinni fine amajinni gaabwe bagayina nawano tulina lubaale okolewo omuntu ng'ayina essabo lye nagamba wo toggulawo bannayuganda asooba naga lwaki omukazi ono yaŋŋaana okuggula wano lwaleero taliiwo kanzigulewo omusango gwani kati olw'okuba omuwalabu ye munene omuwalabu ye nannyini bbina eddene yakubwa kiki embooko anti kugereza bagamba webbina eddene yafa kibooko kati oli ye mugagga nze ndi munaku buli kibi kyangenda omwogerako kiba kikwatayo tutenda obubi bwabwe kiki kyetunonayo buli lunaku ennyonyi zitwala omwezi gumu guyinza okuba okuggwako nga batuta abawala emitwalo egi tukanya kutenda bubi bwabwe tunonayo ki mu Oman Kabusi bwe yafa amaze okusayininga contract egoba Abannayuganda mu ggwanga lye yali president waayo sultan waayo bwe baba babi tunonayo ki yagenda okufa ng'asayinize contract egoba Bannayuganda bonna mu Oman teri Munnayuganda addamu amala kukola mu Oman nadda ekyo bw'amala okisayininga kyali nti tinawano twali tukukuta buki eggwanga lyennyini teriyina ssente ze lifuna mu Oman tetuyina kipapula kyonna kiyingizaamu ssente wano ne visa ziva waabwe ne tiketi eva waabwe so Uganda n'endooza nebeera nga tefunamu efunira mu kino nti bw'ogenda n'okola odda n'okulaakulanya eggwanga lyo naye akasolo konna bali be bakasigaza kuba ne ssente bwe nzisindika zituuka wano ozifuna mu siringi kitegeeza akasolo konna ne exchange rate biina gye bisigalidde kati ndowooza obutakkaanya wakati waabwe nga tebuliiwo
kati okumanye okubeera nga tebuliiwo twakukutanga right eyingira mu nsi yaabwe nga tugiyina oli ne right eyingira ewuwe n'atuggala buli munnayuganda avaayo noonya walala gy'olaga naye eri tokola ki toddayo. Obulungi bw'omuwarabu mbukubulidde nti akusasudde akusuzizza akuliisa akujjanjaba wekyetaagisa. Wambuuzizza nti naye bajjanjaba. Omuwarabu tagenda kujjanjaba kubanga nabo naye yennyini okwejjanjaba takumanyi. Otegeeza ki? Omuwarabu akula naweza emyaka 5 nga tebamukubangako ku mpiso nga tamirangako yadde ekkerenda. Ekyo kivaawa lwaki bo bali bwe batyo fe olukuzaala nti genda bageme omwana. Ekyo bo bagola eddagala ewaabwe basinga kustandinga ku body immune. Bazimba nnyo body immune than okumiraamira nnyo eddagala. Kino kye tumiraamira eddagala kye kituleetera okufa amangu. Antibiotics ze tumira zirowalinga immune yaffe nga tokyasobola mubiri gwe kuresistinga kirwadde kyonna. Buli kalwadde akakwatako olina okukola ki? Kajjanjaba. Naye ye ssennyiga amuluma n'anywa amazzi. N'anywa amazzi okumala ennaku mmeka? Anywa amazzi okusinga ku gabadde anywa buli ki? Buli lunaku. Then bw'amala okuganywa n'alaba nga tawona nakkirira mu kiyungu. Buli ddagala eribajjanjaba liri mu kiyungu. Wabeerayo ebirungo byonna. Ntangawuzi. Habo. Kati ekinzaali ekya yero eri bakiyita kulukumu kirina okubaayo nagasenyu ne mu luzungu kiri tamari. Kati n'atuuka n'agamba senyiga ono nnaku 3 munyweredde amazzi agaanyi kati kansekule entangawuzi nteekemu ekinzaali kino nteekemu katungulu cumu nteekeko enniimu nteekemu omubisi gw'enjuki nywa ebijiiko 2 okumala ennaku 3 ku makya emisana olw'eggulo n'amazzi agabuguma ogenda okulaba ng'awonye. Kati gw'ojja olwala omubiri gwe gwamanyira kumira panado omubiri gwe gwamanyira kumira biki omubiri gwe gwamanyira kumira biki onywa oli habo gwa ggambi ogaana okukola ki? Okuwona. Ye amanyi gwe bw'onanywa ebidagala terikyakola kubanga omubiri gwo ye olumugamba ssenyiga nnuma moifi nti amazzi weegali kuba bo bamanye amazzi gajjanjaba bingi era ye olumugamba kino kinnuma asooka kugamba nywa ki? Anywa amazzi. Olubuto olunnuma ye ng'ekinzaali. Ssenyiga nnuma kwata black pepper muteeke mu mata teekamu ekinzaali mata gafuuke gayero nga galina black pepper nywa omukka ogwo gunaagenda okugendamu ng'oyasimula ye olukikola ng'awona gwe ekiwanga kyamanyira okuva ng'oli muto syrup immune. So oyagala gamba nti embeera esinga gye tufuna mu bannayuganda abamu abava e Buwarabu bulimba givuddekaawo oba walaba katambi k'abaana baali Saudi Arabia nga balinga 6 n'omusobyo nga balajana bagamba twamalako contracts zaffe naye oba baali ku poliisi oba baaliwa nange simanyi we baali nga bali awo tebakomawo Uganda. Bino biba biva ku ki? Mu kulaba okwange ebimu bituufu naye weebuuza omwana Gambi yamalako contract. Olumalako contract olunaku lw'oyingiza ekinkumu ku airport lwe lunaku lw'olina okufuluma gaziweddeko era omuntu akuvunaanyizibwa anda oyo omuntu gw'olina olwo olunaku nezo essaawa zennyini bwe zituuka baba bamaze omumukwata oba omusasuza ki? Fine. Tokkirizibwa kuba mu nsi eyo ng'ebudde kati mukama wawo passport yagiremera benawulira awo bakama baabwe passport bw'aba badde akola bulungi nti tebaagala baveeyo. Mukama wo passport ogambye nti mukama wo tayagala oveeyo obadde okola bulungi tasobola kuliniwalingira contract nga temutegereganye kubanga alina kutwala ku poliisi gye mubisayiningira kitegeeza okusigaza ne passport n'agisigaza tugambe abalina fayini zasasudde
aba alidde enguzi ewaabwe tebalya nguzi. So ebyo bw'obitunulamu kwabaddeyo ebbanga liba terinatuuka ery'okuvaayo. Passport agigaanira nga contract tennaba, ate gwe oyagala okole ki? Oveeyo. Kuba ye akimanyi bwe muba temutegeeraganya oddemu omukolere olina okufuluma ki? Awakutwala ku poliisi. Eggwanga. Fuluma ggwanga poliisi. Oba ofuluma. Nina abambe nawulira nti bw'omugamba nti nze nina okuddayo contract ng'eweddeko nga kasuka ebweru. Tasobola kukasuka. Nti poliisi ng'ekulonda abo. Ebyo bye nkugambye eby'obulimba. Nze nkoze ewuwo ndabye tetugenda kukwatagana nkubidde mukwano gwange nti omuwarabu wunaha sijja kusobolegana mukwano gwange ampa amagezi. Tekikumanyiira dduka. Kati odduka ebipapula byonna obikoze eki? Obireseeyo. Otuuka ebweru wakuzitoowerera. Abaana bagamba genda ku poliisi. Muva ku poliisi nga wabayo agamba tukole akaki? Akatambi. Naye bw'oba otambulidde mu mitendera n'obaako embeera gy'ogumiikiriza otambula bulungi, contract neggwa n'odda. Kubanga tayina buyinza bukugaanira nga contract ekoze eki? Eweddeko. So mu kyo ababonaabona bangi. Bangi. Njagala nga tumbawumba kubanga nkimanyi emboozi mpanvu okutwaliza wamu nti olina story gy'otuwadde mu kukola kw'okutwala yakutuusa okubanga ogenda ne Buwarabu okutwaliza wamu. Wasobola okubanga wakivinga biwayagala byonna okukomawo? Yes, sebo. Loans zonna nazisasula nenzimalayo. Nenfissa n'akasente akatono. Tibwenzira nsobola okubako enkola nga sizzeeyo. Kuba nze mu kwawukanako n'abalala nagenda nina kyenkozeewo. Oba nagenda tuyinawo nyinako wentandikira. Nti ne bwenzira nenfissa miliyoni 2 obwongo obuzikozesa nkola ki? Mbulina. Kuba omwana adda nga alina miliyoni 2 mu myezi 2 ziba zikoze eki? Ziweddewo. Naye nze bwe nasobola okuba nakolako ne kapita y'emitwalo 4 miliyoni 2 mba ziba zikola. So ekigendererwa kyange mu kyonna ekisooka kwali kuwona stress y'amabanja. Nempulira nti ekyo nkikoze eki. Ekyokubiri nti nagenda ndabe gye nsindika omwana wa gye musindika. Nayo nenkola ki? Nendabayo. So nyinza okubuuza ekibuuzo nti ku mbeera gye walabayo okyasobola okusindikayo omwana oba nedda? Nkyasobola bulungi nnyo omusindika kubanga ekyokukola nkimanyi era nkimusomesa. Ne kati nina companies ezintwala nembuulira abawala era bonna abagenze bakubira amasimu ne bagamba weebale. Kampuni zikuyita n'osomesa abaana. Abaagala ogenda oba abagenda. Abagenda Omuwarabu omukwata otya, weeyisa otya, mu maka go ogenda kuyimiriramu otya, ofaanana otya. Ekintu ekisooka ekikulu wuliriza amateeka. Bwe mmala okulinnya ennyonyi ebyeno biba tebikyakolawa. Omuntu alina okusooka okuba mukwano gwange mukama wange. Mukozi. Eri Omuwarabu tagenda kumanya nti nze wange gye nva naleka nsibye ettayiro. Tekimukwatako. Ekimukwatako nkolagana ki gy'oyina naye. Tebayina keya kubanga bakuze tebagimanyi. Tebayina laavu, tebayina kwagala, tebayina kutegeera, tebayina ki. Bimusomese gwe bisobola okuyamba. Amaka ge wali mugwe mwalimu abaana oba temwali? Kubanga nfunye era okusomoozebwa nga bawala bangi abagamba amaka agamu bw'osangamu abalenzi bakusumbuwa bakola ki, mubayita bababa bani aba basajja baamu nti nabo babasumbuwa ebintu ebifaanana bwe bityo. Bwe gye wali tewaali baana era ebyo bye boogera nabyo gye biri?
ebyo gye biri naye nze we nnali nasanga baana bato. First born waayo owange yali amusingako emyaka 2 kaŋŋambe. Nasanga famire yange yennyini. Katonda yansitula busituzi nanteeka eri naye nga kyensanze almost eringa kyekiri eno kubanga namusanga ng'omwana omuto yenkana n'ono mutabani wange ng'omukulu era alinga oli n'akalenzi nga kenkanira ddala obwange kalina 13 n'ono kati 13 n'olubuto. Kati kye nasooka okukola abaana bano bwe batutunuulira nga tuli baddugavu ekintu kipya ekizze ewaka balina teasing gye bakuwa wali osomyeko ku ssomero naawe nabo bakwaniriza ne bakutiizinga n'omanya nti kati eno teasing n'obanoonya bw'okozesa obwongo ng'era olina ekikututte ofitinga mu bantu bali. Gloves z'okozesa bayinza ozisala abaana bayinza okusanga obuliri bwe ne babiwamu amazzi. Omwana omuto ayinza okuva gy'alina kkuba oluyi naye nga byonna bikola ku sapooti ya maama we. Teri mwana kyakola nga muzadde we tamugambye. Kitegeeza omuzadde yasindika omwana oyo genda okole bw'oti ye nadda ku kamera. Omwana nakkuba oluyi omuwala bw'anoonya oriyakitingira otya omwana we oyinza obutamukuba naye reaction yo gy'ayagala. Omwana nakkuba oluyi oba n'okamuwala onayagala omuyona n'omugamba singa sajja kunona ssente nandikuyodde mwana gwe. Okitegeera omuwala bw'ayinza okukusanga ng'otudde buli kimu wakimaze n'agenda n'ayiwa amazzi gye walongoosezza nadda n'aggamba eriyo noyona tewasiimuddeyo wajjudde amazzi anoonya. How do you react? Kati awo n'omanya the boss is right. N'omugabo baba nsonyiwe kanzireyo nkole ki nkoleyo naye ng'okimanyi walongoosezaayo wateekwa okuba wali yayiyeeyo amazzi naye olw'okuba otegedde nti bosi ye mukamaawo togenda mukanya nti nasiimuddeyo niki ani yayiyeeyo amazzi no. Wabula omugamba bugambi bansonyiwe kanzireyo nkole ki n'okuliyetinga obuntu bulamu. Singa bosi ono abadde azuukuka ssaawa egi emu n'azuukuka ku 3 muyigirize kiki ogenda omuyigiriza genda omukonkoneko mukama wange leero ng'oluddeyo oli mulamu buki bulungi oba ajja kuddamu leero ndi ofu naye mu mutwe agenda kufunamu era okuyiga ti omuntu bw'azuukuka leeti wabeerawo obuzibu. Otryinga okucommunicatinga n'omuntu ono naye abaana bagenda ne bava eno abamulagidde kusimula wali kati ne tujja ne tufuna ne zi WhatsApp group ow'empisa embi ekibi kyakola kyayagala okuyigiriza tobabuuza tokwata ku kye batakugambye gwe nze akuwa amagezi simanyi bantu boolimu gwe olina okusoma abantu bo n'omanya enkwata gy'obakwata nga bw'oli mu bufumbo gw'omanya omwami wo bw'ali gw'omanya bw'omukwata kubanza owanga ajja kuba aleeta ensawo y'amanda nenkugamba akumanyira lwaki taleeta nsawo y'amanda ng'entobo y'omwami wo naye nga yandebe eyo vaayo. So n'omuwarabu bw'ali bonna tebafaanagana bonna tebenkana nga bwe tuli naye singa okkakkana n'otambulira ku peesi ye gwe siruwala okumusingako tokkiriza kulaga muwarabu nti otegeera. Nkweyanziza Magi, nkimanyi bikyali bingi ebyokwogerako naye ekibuzo kye mbadde ngenda osembayo kubuuza nkiraba kyennyini kyozeemu nti bubaka ki bwe wandiwadde owa abantu baffe abo naddala abali ku kyeyeeyo naddala mu Buwarabu naye kumpi ye message gy'obadde owa okutwaliza omu okujjako ng'olina ky'oyogerako. Kusiruwala, kugumiikiriza, kumanya kyakutwala na kukkakkana ekijja okumazaako oba omazeeko kuba Omuwarabu bayomba naye ayinza okuyomba nga yeetooloola emabega w'ekikopo ng'ensonga emuyombya takoze eki
tajogedde. Abamu tebayomba bakozesa bikolwa. Wasibyo banyiigidde nabo ne bagamba ak'omuntu amuziiro. Tajja kulya byofumbye byonna ne babirya ne babimalawo. Fakti abamu bagamba bawangalirayo mu kubba bubbi mmere. Kati ate ekyo kye kisinga okuba ekizibu era kye kibaleetera okuba mmemmere. Kuba omuwala bw'akulaba ku kamera ng'ogibba n'agamba nti yamanyira kola ki? Kubba. Kati byanalya katubiteeke wabbira yaka akole gwakola ki? Gwakubba. Naye jayo apo tuula mu kamera yo bulungi weeri joze bulungi tuula olye. Omuwala bw'ajja kumanya noono omuntu apa emuwoomera n'akulaba ng'ogiwoomerwa buki? Bulungi kuba oli wa mu nju. Naye kamera zigenda kulaba okwate apo omagemage ogiteekemu. Bwe bakola afubutuke ki? Emisinde. Kiri kyalabye nti obatya gwe akulaga nti teyakulabye n'ekimuwadde obuvumu obw'okumanyiira. Bwakwata obba kamanyiiro kasooka valiyo agitta. Bwakwata olya mu budde lwe batagambye kulya akulaba ng'omwana omuto bayina emmanyiira gye bakola ki? Naye omuntu agambye tulya olya tumaze kuba nze baŋŋamba olya tumaze n'ensuubira either nja kubegako emmere oba ne bandaga nti balya nafumbanga bulungi nnyo. Agenda okula nga emmere gyenfumbye buli lwewooma mu diishi nsanga temuli yadde naaka. Baŋŋambye ndya tukola ki? Tumaze. Diishi nga nkalu nenkwata nentunula mu diishi emmere yonna baagimazeewo. Kati lumu ne mumita ne mugamba madamu mafi yake nti siridde. Naŋŋamba the food was tasting good. But prepare rice. Prepare rice. Olwo ategedde bakuliddeko. Kati yatandika okuŋŋamba after preparing food separate your food in a small dish then you bring ours. Kuba kitegedde byenfumba biwooma olutuka ku dining babikola ki? Babimalawo. Era nga mbegako akamere kange nenkateekako. Oyina engeri gy'osobola okwogera ne mukamaawo ate n'otamuloopa ku ssimu n'otakubira w'e Uganda oyogera naye. Okitegeera? Mukama wange n'oŋŋamba ndi omaze entuuka mu fulasika temuli caayi ng'omukazi aŋŋamba caayiwo spices they are good. Prepare your own chai and you prepare my chai. Okay? Okay. Kubanga oteeka fulasika ku dining n'osanga nga nkalu. Naye lwafumbye nga tebiwooma byonna obisangawo. Bwe biwooma tosangako yadde naaka. So ofuna bufunyi ssanyu nti byenfumba bikola ki? Biwooma. Akanasemberayo ddala nandyagadde okumanya lwaki abalinga abafunye obuzibu e Buwarabu okuyambibwa kubanga okuzibu ennyinyi nnyo. Okuyambibwa kuzibu. Ekisooka ekikulu abatutwala tebatuukangako gye batutwala. Ekyokubiri nayo bizinensi. Omuntu olumala okucommunicatinga wano ne gwa communicating aye n'amusasula ebibye eri kiba kikoze eki? Kiwedde. Olina kwefaako. Ekirala mu byonna gwe ng'oyagala okwanguwa okudda ewammwe malako contract. Bwe biba bya wakati wa contract awo we wali embaga. So gwe oba omanyi okoze emyezi 6 oyagala kuddaka manya mugenda kusika muguwa kubanga eyakutwala yateekamu ssente ze ng'azibaze emyaka 2 bwe zirina okuba zikoze nga naye bw'okola bizinensi. Kati gwe omugambye oyagala genda kati oyagala genda kati yeggamba nsasula ssente zange ze nateekamu. Naawe wano e Uganda weekiri nsasula ssente zange ze wateekamu weegulire ne tiketi nga ssente z'ogenda okusasula tozirina nga neeza tiketi tokola ki? Notandika okugamba bannemedde. Naye nga bw'odda ku lupapula
gwe naye weteeke mu bigere byabwe mwasayininga olupapula nti mwaka 2 gye nkukolera, myaka 2 bwe giggwako bwe mba njagala tuddemu tuliniwalinge, bwe mba saagala ŋŋende. Bonna abamalako contract oba babonyebonye oba tebabonyebonye teriyo gwe bagaana kudda. Abaana bakola emyezi 3, emyezi 4, emyezi 6, nagamba wano sisobolawo. Omunafu tagenda Buwarabu. Ne kampuni nsaba omwana omuto tebamutwala. Omwana nga muto ng'ategeera bulungi. Omwana omuto kati ekyo kyonna kiyiga stage nti yawoza nga omwana olumala senior 6 n'amalako university yamusiige Buwarabu. Tosindikayo mwana muto kuba bali abantu bayina engeri gye bakolamu ebintu byabwe process by process. Sematimba style. Process by process. Osangibwa ng'oli naive ng'embeera ekalubye. Kati omwana omuto atamanyi bintu bya kukiina, atamanyi bintu bya provokinga, obulamu bumukaluubirira. Omuwarabu aprovokinga, omuwarabu akiina. Ayinza okugamba nnywa ku kyayi oyo. Ku kikopo kye. Musofo ky'okugamba thank you madam, n'odduka nono n'ekikopo kyo n'oyiwamu. N'amanya ampa ekitiibwa. Omuwarabu akutwala okuba masiikiini. Ayinza n'okugenda mu fridge z'abalala nga waliyo ebimere ebisuzeeyo bagenda biruddeyo kuba bo tebasuula mmere n'aleetera ggwe okole ki? Olye. Kati kubanga ggwe omutidde nga bwe naabisuula oba banaakola batya olidde. By'olidde birudde eri bigenda kukola ki? Kulwaza. Mwebaze n'amavivi okube ozinga ebintu byo nawe biteeke mu firiji obirekeyo. Bw'anaalaba tobiridde tagenda kuddamu kuleeta bimere byajje walala. Tomuvumye yenkola yaabwe nabo. Omuwarabu bw'olaba akutte emmere n'akuwaako manya tekiwooma. Bwe bw'olaba azze n'ayaayana ng'aleeta ekintu n'agamba you eat weebaze manya tekikola ki? Tekiwooma. Kuba ekiwooma luba lutalo lwakkuwaako. Alya bw'agamba bwe naaba naatera okumaliriza nga muwaako, naaba naatera okumaliriza nga muwaako. Kati kunnyama kola ensobi ogwe n'olusiniya. Ojja kujjusa ekyakujja e Uganda. Lahamu ng'ogiyiye. Muwarabu afunye ekkanzu mu waggulu. So kubikwatagana embaga yonna eri mu kulya. So Omuwarabu kulya kyosembyayo kyolekera Bannayuganda abo batulaba. Kyensembyayo kyendekera Bannayuganda abagenda okukola bagende bakole kubanga wano tewali ssente. Baagale bakama baabwe era babawulire bamanye ekyabatwala. Ekirala kye ŋŋamba Bannayuganda ti kolona gyali. Atulaba omulungi ye mukyala Margaret Nambooze gwe tubadde naye olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okuba nga tuwayaamu. Alina eby'okuyigirako bingi era nsuubira gwe asobodde okuba nga otugoberera tosobola kuba nga osigadde kyekimu. Okuviira ddala kusoma, okukola, ate era ne we tutuukidde wano ku kigambo kya COVID-19. Nsuubira nti olina ky'oyize. Margaret weebale. Nange neeyanziza okunkyalirako. Ate weebale n'okukola kubanga era bwe ntuuse wano omanyi ebiseera ebisinga mbeera n'abantu abagenzeeko e Buwarabu eyo n'agamba nti sirinawo yadde kye navaayo nakyo naye gw'ogambye wagenda olina ky'okoze ng'oyongeramu bwongezi. So nsanyuse busanyusi. Era bwe nadda nunda enkoko ez'ennyama. Ku luno temuzisanzeewo kuba obulwadde bwabadde bunnuma nga simanyi anaazirabirira. So booking yange ne ngiyimiriza ne mbagamba bagira balindako nga n'ekirala lockdown ti bwe naazirunda bani abagenda ozingulako kuba bazingulako obudde bwe bayokera tebakyakola. Kati ne nnyimiriramu. Era bwe nakomawo ne ŋŋamba kanteekewo edduuka
eri engatto litunda n'ebyokunywa mpola sobola okuyingiza akasente akambeezaawo kati bwe ngatta ku kyaliwo ne kino kyenfunamu akatinitini ne seegomba nze kuddayo kati sirina nsonga lwaki nzirayo nali nnyina kyentaasa nakitaasa weekiri wema nsobola okuba nga nnyinayo wenkonkona omuzigo ne njigyamu omutwalo oba 10 kati siraba kindesaawo baana nnyinawo akaduuka wali wenjigyayo 5 nsobola okulunda enkoko wali mu kigalagi kyange nengamba kansigale nkuuma abaana tweyanze gatulaba omulungi tetujja sukawaawo tujja kuba nga tudingana nate omulundi omulala olunaku olwaleero ndi wasanyo nyumizaamu na ogi wange tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba